kati nowulira abannayuganda abamu abajega mb'otunuulidde pulaani gwe ku maaso n'ogiyisa ekifaananyi gwe omanya otya bwe kigenda okuaffectinga environment kibateekisawo planning eyo environmental impact assessment report ndi abo bagende banoonyereze ku haamu baleete lipooti kwegamba babatu balimu amagezi mwami Kibazo nti kale Lukwago ne Sseggona waliwo conflict of interest naye ye tewali conflict of interest okuleeta abantu be abamuzannyira emizannyo wali mu parliament so gino gyonna mizannyo gye bazannye issue ziri 3 namba emu ye ya Museveni ne gavumenti ye okulemererwa okuteeka ensimbi mu kibuga okuimplementinga Kampala Drainage Master Plan ey'okubiri y'ensonga ya impunity obwamawale ekyokusatu ye land grabbing nga nzirayo okwesoose nga bwe gigambye mwami yori Museveni akimanyi bulungi twakola Kampala Drainage Master Plan mu 2016 World Bank neeteekamu sente nnyingi mwami Museveni deliberately yagana okuteekayo sente okukolera ku myala nga kyayagala bannakampala abo bannayuganda bagambe gwe Lukwago nga tozimba mayala yo okoze eki ku myala yagambye mulekkiriza azimbe ku Nakivubo kyano teyagambye nti otandikira wano okome wano yayawuddeko yamuwadde bwonna guliko acres 7 this is a godly plan nti how is he going to recoup his investment? Let him build his commercial structures on top of the channel to recoup his investment, to collect revenue, rent. Forever and ever, amina. Tekuli ndagano, atutte butwazi, in perpetuity, emirembe n'emirembe, abadan, mutatwala mwala, atwala ttaka. Ate si hamu nga ye, kuba mayina amaanyi ag'enjawulo. Yatandika n'ekisaawe nga bw'okimanyi gwe byafaayo bimanyi sijja bigendamu nnyo n'atwala paaka yaadi ojjukirawo bulungi n'addako omwala gwa Jjugula njagala okandikodingire kano oli kazannyanga nemba siriiva neyanzeege bw'amaliriza Nakivubo baateeseteese dda Nakivubo settlement essomero fire brigade bagenda nayo jjijja waawo ebyo totuleetera si byaffe yeggwe lwaki olwana Lahamu yeggwe lwaki otulwanyisa entalo zo ne mbabuuza ntalo zange nze nwana omwala ngutwale gufuuke gwange nze ekisooka ogwange gwenkola nga trustee akuuma ebintu byammwe okubategeeza nti ebintu byammwe bibbibwa kino ambu akitwala asobola n'okiteeka mu kiraamo kye nti bw'afanga omwala gwe Nakivubo omwana we gundi yagusikiranga. Lutino wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira ndi n'omulodi wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago sibye yotya ampuliriza eyakoze olwaleero weebale wonna wosinziro tuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo. Peter Kibazo mu studios za Radio Simba nga bwe nagamba ku lunaku lwa bbalaza nti olwaleero tulina omulodi wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago enkoko yagikutte mmwa waali olwaleero ngenza okujja mu studio nina gwe ngambye nga sinaba wa mulodi kubabuuzaako nti olwaleero ndi musanyufu politically ngenze nendaba okulonda ku NRM Ekololo nga Rebecca alitwala Kadaga bamuhumiliatinga nenzirayo era gwe mbadde ngamba ne mugamba nti bwe nali mu senior 6 nga nsoma akatabo ka Arthur Koestler Darkness at Noon nga awandiika ku Comrade Rubashov nga bamusibye nti Rubashov bw'atuuka mu seeri ye yali binaziremu nga mulirwana we mu binaziro 2 akuba ku kisenge amubuuza gwani naga nti nze Rubashov olina asanyuka eyali saidi eri naga nti the ogres divide each other. Ampuliriza ekyo nkiresa omulodi buuza abantu ng'otandise na lukolosofa ekyo nkiresa manyi nange ebyafaayo binnyumira nabisoma abatuwuliriza mbalamusizza muganda wange Peter Kibazo webale okutuleeta ku lutindo mbadde maze akabanga simanyi mwankyawa bwe tukunoonya ogende tulabika naye mukava mulungi olwaliro weetuli tunyumya ku nsonga. Ampuliriza butereevu Kampala omuwala gwe Nakivubo specifically awo
we twayitidde omuloodi olunaku lw'eggulu Kosase yabayimiriza okubabuulirizaako ng'egamba nti Speaker Anita Among yagambye nti yataddewo olukiiko olw'enjawulo lubuulirize. Jo mu afternoon nenjogerako ne bennayogedde nabo nebanga nti group ya Hamo bakubidde Speaker enduulu nga naye Speaker ddala mubeere benkanya mutuweereza mu lukiiko olukubirizibwa Medad Lubega Sseggona partner Elias Lukwago mu Lukwago Company Advocates otusuubira okufuna obwenkanya. Era oli bwe yabadde anyinyonnyola naga nti by then nabadde sinalaba bbaluwa naga nti Speaker ajja kululinga bwati ne bwati naye nti and indeed nadde ndi awo ng'arulinze bwatyo katono nnyo. Lukwago munnamateeka yawandiise baguma ave mu musango gwa Besigye ekyo tokira nti kyabadde kiinamu obuzibu oba okiraba nga kirina obuzibu ekisookera ddala nze guno si gwe gusoose okugenda mu Kosase mbaddeyo emirundi mingi ate mbadde mu bukiiko obw'enjawulo kati nno ogamba kwapiyalinga mu musango mu nsonga eno Medad Sseggona nga patina wange naye nagenda mu kakiiko ka Rules and Discipline Committee bityo rules simanya privileges ne discipline nga kalimu Abdu Katuntu Honorable nga yali royawo nange nga ndi royawe nga mujjukira nga yakukiikirira mu tribunal waba mugemereire nga bulungi nnyo nga liidiro ye waba mugemereire nange musango gwe ne Kirunda Kivedinda ogwebugweri nga MP nga nze liidiro ya fenna side ne tuwangula yanyamba ne tuwangula omusango nange nawangula ogugwe kakati tuzze tuwoza ng'ali musango ye Tayebwa ne Anita Among ne Bakinyamatama n'abalala nga salaba Anita Among bwaga nti bwe since when nga lawyer ne lawyer baloya ne baloya abewolereza bakiraya anti ne lawyer nga bali mu kakiiko twatuuka kaawo ebimu byalina hoti nze ni presentinga zaake negubera hoti proceedings ali hoti yes waliwo akalega bica kakati bino gyemizannyo gye bayagadde okuzannya ekyungo kitadde wali kyoyogere ekyabaguma twasaba gye bayita recuse kiri mu mateeka bw'olaba nga waliwo conflict of interest ku muntu wa presiding proceedings eziri kwaza judicial ng'ezo kale waliwo eziri judicial n'eziri kwaza judicial kuba komite erina obuyinza obwa high court oreizinga mata nogamba sebo recuse yourself wejjeemu ate ekirungi nti waliyo Honorable Mayanja ow'Nakaseke ye deputy kyabadde kisoboka bulungi nnyo Honorable Sseggona okugamba nti kale nze nzize wabbali chairman wange vice wange akyeyalinge okitegeera bw'ogamba bw'otyo bonna abo baba balina okwericusinga kubanga bonna opposition ate nange ndi opposition Mayanja mukwano gwange n'ababaddeko abalala opposition okwo bangi bakwano bange saagala kumenya mannya abali okwo then waliga ono mukwano gwa Lukwago ono balani Sewanyana bano ba Mayanja bano bani bano bakayonda bani kwekamba bonna wali badogamba baveeko political matters maybe speaker we yasinzide naga nti katika nakakiiko tekajja kumpa fairness ate kye yakoze kiri wasi ye nawa mikwano gyo baba abantu be sina mikwano naye sagala kuba nafuya naye bw'okwata Panado Mugema bw'okwata Kabanda ekibedi nseegumire
oyo Kimosho nani Kibudi Kampala mumanyi bansonyiwe kino kinene naye nja kikubawo kuba kutuma mpisi kuwooza katale ndi abo bagende banonyereze ku hamu baleete lipooti kwegamba babatu balimu amagezi mwami Kibazo nti kale Lukwago ne Sseggona waliwo conflict of interest naye ye tewali conflict of interest okuleeta abantu be abamuzannyira emizannyo wali mu parliament so gino gyonna mizannyo gye bazannye awo tuveewo tudde ku substantive issue nkuwuliriza enfunda ng'oyogera ku mwala okuviira ddala kuguli baguyita jugula ne mweyongerayo kanso nejja neetuula n'ovaamu ng'oli munyiivu mu kanso bakansala nabo ne barespondinga aga nti Lukwago atulebula. Question 1, tudiringa na issue ya planning ku mwala nti ono talina plani, tudiringa na issue ya Kibataka, frame the issue eruwa gye tudiringa nayo kubanga mpuliriza neba yabagana Lukwago tayagala development wano omwala gwandikyuse ne gufaanana bwe guti ne gufaanana bwe guti nenkuwuliriza ngoga nti anti lino ttaka lyaffe. Ninayo n'abasuubuza abalala mikwano gyange omu ku bo Haji Medi Ssebaggala aga nti naye ogwo omwala Kibazo tuguyinako ebyapa baali baatuwa ebyapa ku mulembe gwa Ssebaggala Haji Ssebaggala ayinako eringodde ewa Kisekka ate agamba ebyapa tebabisazangamu aga nti kati ettaka lyaffe alina okay ne gundi Kitandwe Tayebwa alina Kitandwa alina oyo ndoza media alina ne gundi yali alinako Kirumira nendoza ngeri gye bali family ne hambe sotinga n'abalala bali be bali bawe ku mulembe gwa Ssebaggala be bawe ebyapa. Kati njagala tu framingira issue tudiringa na planning ya kibuga tudiringa na taka oba byonna issue ziri 3 issue ensonga ezesimba enkulu ziri 3 namba emu ye ya Museveni ne government ye okulemererwa okuteeka ensimbi mu kibuga okuimplementinga Kampala Drainage Master Plan eyo nsonga nkulu nja zirambulula. Eyokubiri y'ensonga ya impunity obwamawale bwe mateeka togoberera procedure natagambwako. Ekyokusatu ye land grabbing kutaka. Ezo ensonga ezo 3 nkulu nga nzirayo kwesoose nga bwe gigambye mwami yori Museveni akimanyi bulungi twakola Kampala Drainage Master Plan mu 2016 World Bank neteekamu sente nyingi ne batugamba mujja kwetaaga $2,200 okumaliriza emyalo eminene 8 okumalawo amataba mu kibuga Kampala. Netubabuuza sente ezo zigenda kuvaawa $2,200 sente nyingi ziri mu buwumbi 8 n'omusobyo zikulukiriza mu buwumbi 9 almost a trillion. Budget yaffe tetuukangayo neyo kale kati yatuuseeko mu 9 ne lujje tetuukayo ey'omwaka nabaga nti muzifeezinga ekumala emyaka 10 buli mwaka muteekemu $2,200,000 bwe munaatuukira 2026 emyala 8 gijja kuba giwedde ng'ogusooka yenna Kivubo tulina Lubigi tulina Kinnawataka tulina Mayanja eri Kaliddubi gwawulo wa Kiso ne Kampala tulina Walufumbe ogwo gwe guyita Gabeeri tulina Kansanga tulina Nalubaga ne Nalukolongo kimyala 8 eminene netugamba katutandike ku mulimu ogw'okugikola 2016 Museveni batateekayo sente netulwana fakalo etwewola za KIDP Kampala Institution and Infrastructure Development Project netutandika okukolako ku Lubigi Lubigi n'agendako obuwumbi 6 okusooka Spenkoni yalimu nekolaga dibengalye nevaamu netugifuumuula ne baleeta aba China Estate Railway something
nayo byakola yasima kiyanja yanja wali naye yakolirako ka tributary at least akayambako secondary channel aka nakamiro at least ako kaliko kayadde ke kayiwa ku lubigi ne kati bino bitundu byonna Kawala Namungona gundi bwayisawo Nakalerwe byonna obuzibu nga bukyali bungi naye kali kayambako amatabane gakendeera kyovola eri eyo tekya floodinga nga bwe ya floodinga ngenye kazangola kubanga akalaka Nakamiro kayambako bali bataddemu ebiri okusooka na Lukolongo naye ezisasula abegini nezisooka nazo nezirema twaguluba n'okusasula n'okutuusa olwalira bamba kyabanja ez'omulubigi abantu beekasubi babanja aboku Nakamiro kala abasinga basasulwa naye mu lubigi abasinga nga bakyabanja ne wasigalawo ne stretch ya meters 9 almost a kilometer abo nga tebasasuddwa n'etakolebwa nga baagaana World Bank yalaba ebyo bitabu Senegambe ezeze na Lukolongo tusazza mutemujja na zifuna twali tuddako na Kivubo tugende Mayanja bwe tutyo paka emyala 8 gigweyo so mwami yoli Museveni n'atateekayo sente jojjuziri abalamu bwe twafunye za World Bank endala ne tugamba bannange kuli tujjeko wakiri ensimbi era ezikola emyala tuteekeko na Lukolongo ne Mayanja oba Kaliddubi ba minister be bakutte $1,18,000 ne bazitwala mu ministry ya Kampala Ajatimisa Kabanda nani ne mwami $1,18,000 buumbi kumpi 7 ngazigenda kola ki ministry mu batandikewo ministry batandiko jitekamu ebyetagisa nge biri wano deski computer ekuteekateeka mu office chair abwe bityo tugamba tusobola tutyo okwewola sente okola ku urban resilience eza Greater Kampala Metropolitan ndoza walaba Jessica Lupo nga launchinga lwe yali ekira eza Greater Kampala ziri $5,506 nga tulinako $518 loan ya World Bank ya jitu yolola 18 nga bazitwa buinga grant kakati dibata government netaleta sente za kusasula abantu ku mabbali ku myala ne ku nguudo kati ku nguudo nga tuyina kwegayirira baveeko ku bwerere ng'omyala tekisoboka korido z'emyala mulimu abantu bayitirivu nnyo bw'otuuka ku mwala gwe na Lukolongo bayitirivu kati tubadde tukyaguluba n'ebyo mwami yoli Museveni bwe kuleeta bino ebyabahamu so point namba emu mwami Museveni deliberately yagana okuteekayo sente okukolera ku myala nga kyayagala bannakampala bannayuganda bagambe gwe Lukwago nga tozimba mayala yo okoze eki ku myala naye weebuuza omuntu nti nkunnyonnyola ensonga eziri mu girasi tukoze plan yeetaaga sente akutte sente z'eggwanga omusolo ogusinga okuva mu gundi ogugenda mu gavumenti guva wano mu kibuga Kampala aganya okuzza sente ezikola ku myala mu kifo ky'okutwegattako tulwanyise mwami Museveni sente zidde myala oli akugamba nti biveeko muleke hamu atwale kakati eyo point namba emu eyokubiri yeya kibbattaka kibazo na Kivubo oyo ali kilometers 9 mujjeno mu binyira wandege yo gumbinyira omanyiwo bativali tubobira bako agwe wajira ku student center fe twali Kampala kinana mweta yes mu binyira we guva ne kugenda paka eruzira mu komera Machison Bay kilometers 9 acres gonna bagwabi yagambye mulekiriza azimbe ku na Kivubo chano teyagambye nti utandikira wano okome wano yayawuddeko yamuwadde bonna guliko acres 72 wetwogerera farm egundi ya incorporating a company bagita Kiham mwami yoli Museveni mu baluwa yayogera ku Ham Enterprise Ham Enterprise yatwala ekisaawe Ham Enterprise yatwala Parkayard Ham Enterprise yatwala Jugula naye kati etutodda Kivubo bagita Kiham erina n'ebyapa ebimuna yaawo ku mwala byasooka manya gaoli wa front page musajja wammwe nakibinge ne bijja mu Gahamu kakati kilomita 9 yamuwaddeko mmeka ku acres 72 yamuwaddeko mmeka kubanga kyali badde very clear ekyokubiri nti okuva ewa Kisekka okutuuka ku Owino oba okuva ku Bat Valley okutuuka ebugolobi yemuwadde mmeka
bonna yagumuwadde kuba yeyagambye nakibo kyano alina plan eyo gizimbako kakati yeffe tukyalina control ku portion ki kuba kati eno hambu abagitutte kale katugeze avudde wakiseka wano ku Kyagwe Road we yakubye ekibaati n'agenda paka ku fire brigade ku Clock Tower kale katwashuminge nti wakomye kati eyo party yagitutte ffe tusigadda tuva ku Clock Tower nga bwe ruzira eri tukulakula jeyo ate naawe wennyini waliwo abaliwo nabo abalala okugenda okuyitayo yali Villa Park nawo waliwo abakireiminga kakati buli muntu agenda kutwala buli kyayagala kyenkugambye nti temugenda kusigaza assets mu ggwanga lino bwe munaatandika enkola eyo property ng'egenda bugenzi ekyo ng'okitadde wali ng'era kyali ku kibba ttaka nti bamugambye azimbeko waggulu ajeyo sente ze pakaddi bwazimbako asoloze pakaddi because bw'oba ogenze mu PPP mu public private public partnership public private partnership yes mwe muli BOT arrangement build or transfer. Kakati eyo ye system gye bakolerako oluguudo lwa Entebbe Expressway bagenda kusoloza emyaka balinana abakyayina basoloza abazzukulu baffe ndowooza emyaka nakibazo nange gwe nange tuyinza obutawa era abaana ndowooza nasijja kubanga kati nga nyina 56 so olwo oluguudo sijja ddolabako nga lwa bannayuganda lujja kuba mikono gy'abakyayina naye kale olwo lulineko endagaano nti lujja kudda mu bbanga bweriti naye guno omwala bagambe Museveni yagambe this a godly plan nti how is he going to recoup his investment? Let him build his commercial structures on top of the channel to recoup his investment, to collect revenue, rent. Forever and ever, amina. Wachirika na Kivubo wali yakasuubi akokukazza nti bamuwaliizi lwakuba nayo tulina olutalo yagikonvertinga mu freehold era mbadde ngenda kugamba nti etteeka likukkiriza bw'ofuna liizi okugikonvertinga anti nayo yo lwakuba nti nno originally kuliko liizi wakyaliwo essuubi ettonotono nti abaali baawo abalirwana entalo ffe ezimu ze tutalwanye baliga nti kaliizi kano katukasazeemu oba kano ka freehold katukasazeemu naye waliwo kino nekino naye kino tekuli ndagaano atutte butwazi in perpetuity emirembe n'emirembe abadan kigenzi bwe tulina okugaba ebintu bya Uganda newunya n'abantu abalirizo ne bonga bagamba nti muleka akulaakulanyiza ffe oba ateekawo bizinensi ye singa abadde aguzimba nga yaleese ssente aziweeyo agende kankuzeeko emabega wawulira Jospongo gwe baleeta wano munaggana Jospongo ngegeguddewo ng'agenda kukyusa kasasiro kagenda ku decommissioninga kiteeza mugjewo agiyiwe ku ttaka kasasiro yaveewo mu bumbi 16 bwe baali batuteereddeko bwe baali bagambye okutuwa ku emergency plan kesi se batuwa 4.9 billion endala ne bazeesigaliza eyo ffe ne tugulako ettaka ebuyala naye ne bagamba ku ziri bagenda kukola ki bagenda compensating abantu tebaba compensating tubagamba bannange sente ezo ezimu muzireete mu kitongole zicompensating abantu to decommissioning n'ekiteezi kubanga kwaliko budget 4.6 billion eza kujjawo kasasi bagamba Jospongo agenda kukolera bwereere oli mutima gwa Afirika ate kati mutugamba nti sente zaki si kulwisa eyo Jospongo kati Nabbanja yagambye nti bwe baatuula eyo bayi yamutwala ewa Museveni bwe baatuula n'abagaa nti mumanye nti Museveni yamubuuza nti naye gwe ogenda kutukolera bwereere nti ofuniramuwa era investment yo gyogenda okuleeta ebyuma byo ne sente naki n'abagamba nti mugenda kunnyamba mukole bwe muti ku buli liita y'amafuta mugenda kunteerako $1 nga $1 ezo 3,600 olwo liita y'amafuta bannayuganda bagigule sente mmeka ate si Kampala wokka Uganda yonna buli mafuta gonna g'oba onywedde mu Uganda yonna nga Jospongo ayinako $1 wait a minute
nga ku mafuta getunywa kati bagenda muteerako levi ya $1 nga gyayagala ze 3,600 olwaleero nga nywera ku 5 oba 5 gagende mukenda takomye ku ekyo n'agamba n'ebyuma bye nandifiimu ettaka lyetu twagula eka 23 naga n'eri ettaka ly'ebuyala nalyo mulimpe nteekeko equipment zange nkolera awo emirimu bagamba kinakulyako amenvu kitandikira mu kususa bino byenjogera si ntimbu nabbanja yavuddeyo mu lwatu n'agande baga Jaspongo tuvire genda katulieyo nalabya amabaluwa ge bawandiika basolicitor general baani bannange ensonga gya Jaspongo zibatuulidde mu kifuba agenda kunoonya compensation ayagala kunoonya compensation kubanga twagambye agende UN Habitat yayingiddewo netuwa $1 million okudecommissioninga Kiteezi abajapani abafukuwaka twabagambanga nti muve ku musajja oyo kakati ekyo kibba ttaka y'ensonga ey'okubiri gye nagambye nti omwala mutatwala mwala atwala ttaka ekyo kyoteekeddwa okumanya ate si hamu nga ye kuba alina amaanyi ag'enjawulo of course kubanga toyinza kubanga ojja ate kankugambe wano ekibba ttaka ekiri awo nti yatandika n'ekisaawe nga bw'okimanyi gwe byafaayo bimanyi sijja bigendamu nnyo n'atwala paaka yaadi ojjukirawo bulungi n'addako omwala gwa Jjugula ogwo omwala gwa Jjugula guva eri mu Mengo Parish mu Yohana Maria Muzeeyi waggulu eri era waliwo ekijjukizo kya Yohana Maria Muzeeyi omu kuba matters kuba waliwo ebijjukizo 3 awo Yohana Maria Muzeeyi Atanas bazze kuketta ne Joseph bali ku ddembe so ezo zonna gundi heritage historical heritage eza UNESCO kakati nebyo heritage nazo nazonoona ne zifa n'atwala Jjugula ogwo omwala n'atwala kati atutte Nakivubo kakati mulinde omanyi bwe tubyogera njagala okandicodingire kano oli kazanyanga nemba siri recordinga ne yanzege bwamaliriza Nakivubo bateeseteese dda Nakivubo settlement essomero primary school gwokulidde mu kibuga olimanyi bulungi batandise dda mu kitongole kakati essomero lirimu abaana etoto batugambye bali 220 naga kati essomero ki lirimu kirasi okuva ku P1 paka ku P7 bali 220 bagambye waliwo kirasi batambulidde bulungi yerimu abaana 6 omu 2 3 4 5 6 naga kati likyakola wo kyawo eri lyetoloddwa katale eno lyetoloddwa Container Village abana ba moving obaweereza awalala tuntu bajjo hamu atwalewo bwe tumaliriza bw'amalirizawo bana akyabatya kuba gundi sente bali ku ddembe akatale kalimu emitwalo nga 8 egy'abantu egy'abasuubuzi agamba habo tunaabakola tutya Kayongo yabeegezaamu basi batwala mu Kisenyi ne bamufumula kati ali mu America yasemba y'omusange waffe ye mukono nga naye akuba nduulu Kayongo aliyeyo naye takyakuba nduulu bamwaddeyo yalina obumbi 17 yafuna mu kitongole kati akyabanjayo waliwo n'obulala bwe bategeka omusasula nabyo si bituufu ebyo biri eyo naye mbadde nkugamba nti bwe bamala Nakivubo settlement olububuuto olwo olulaba kati awo waliwo essomero lijjukira waliwo Nakivubo blue waliwo ne erya secondary walaba ku gano ga Kampala Grammar Agre Memorial ago ewali genda ku Kiwologoma kati ajje fire brigade bagenda gishiftinga fire brigade bagenda nayo jijja wao kubanga botunulira ka island akavundu akawedde emirimu omanyi bayinza ogandira kwago kale nze nviriddeko mwala gwerugundi ogutagukola naye ne fire brigade evundidde awo babivunza kakati kibazo nolabe nofuna ekifaananyi ogamba kino ekivunze kiveewo bajja kugamba Nakivubo settlement evunze eveewo fire brigade evunze ekoleki eveewo kati bodde eri kusawa ya gundi ku shauri yako eri ekubo nga bwe ligenda waliyo Nakivubo blue Nakivubo blue primary school then kati eryo nalyo ligenda then abo balyoke basaleko sente bali ku ddembe gye bagenda okusembayo nayo
wasoma history wa South Africa wa Kahoni method wa Shaka Zulu atambula bwati kati agenda ku lububuuto olwewo ajja agatera kafumbe mukasa kati awo kanene anko we yaveeringa jalya yalya buwanika nalya n'abagereka primary school nalya waliwo butalo obulyawo Kisenyi wano eyo nanagitwala najja Simanya Gwanda najja Simanya we nogundi Cornerstone najja awo n'olububuuto Kisenyi kyonna ye anko Bosco Muwonge eyo yatuteyo kakati eno ku basi z'Abaganda bagatte ne sister we anti we nabukeera ne Drake awo then ekibuga wetunatukira maaso awo nga kiri mikono y'abantu ba Lubatu ambuliriza luti ezo zensonga bbiri nja kudda ku impunity mbadde nkyayagala kuddayo ku yokubiri eyettaka lawuliriza speaker wo Nkyalazara Luyulika ng'agamba nti KCCA gy'ovunaana the council terina authority egaba ttaka kino ekibba ttaka ky'oyogerako ababba ettaka oyina kuvunaana either balondemu oba mukwano gwange Yusufu Nsibambi yaliwo n'atugamba nti eyo boodi egaba ettaka Erias Lukwago meya yagironda yaga nti yagironda kati bwe banga bagaba ettaka ovunaana otya kanso okugaba ettaka kubanga munyinyonnyolayo kino kibba ttaka if Ham oba Kiham aina title kitegeeza authority egaba title yazimuwa or I want to assume kati ye Zara agamba nti aina authority eyo tabeera wali ewuwe mu kanso abeera balondemu ne team nti ate balondemu Lukwago ya mulonda kati nja kukaluubirirwa nnyo okudda mu bintu ebifaanana bwe bityo bikalubya kubanga oli abyogera kutimba bbula namba emu Lukwago bw'alonda abamemba ba district land board abatwalawa mu council ne ba approvinga bali answerable wa mu council authority mu authority nalopa wa mu council nendaga problem y'ebyapa ebyo byonna n'ebyabatayebwa n'ebyabaani nembagamba bannange kye tuteekeddwa okukola tusabe IGG anoonyereze ku byapa bino bwe tuba nga ffe tetulina busobozi nga unity yaffe nga tesobola anoonyereze ku byapa bino ne CID babinoonyerezeeko ng'ekigendererwa nti tutandike ku process ebisazaamu owulira ate ng'ebyapa byetwogerako ebisinga byaweebwerayo ku mulembe gwa Ssebaggala ekyattayebwa kyekya 2012 nga Nsibambi yaliko 2012 kakati bungamba nti oganye okunoonyereza ku byapa kuba bagamba ekyo tukiganye therefore ate ovunaana otya Lukwago mbugwe Lukwago ate golonda land board ate nga njireeta mu kanso neja approvinga ate nga kanso era yegino gikanga vula ate genda opye kuba mu kanso gye natwala report ne bagamba tunoonyereze ku byapa bino byagabibwa bitya ekyali badde kiddirira ye kanso okugamba nti kaakati CID enoonyereze ebyapa bino byajja bitya oba IGG buli avunaanizibwa oba member wa district land board oba aba land office kubanga waliwo ebiri mu district land board nebya KCCA ng'ekitongole mwino byawula KCCA tulina ebyaffe nga si bya district land board tulina land management unit managing ebyapa bya KCCA n'ettaka lya KCCA kati bwe twogera ku masomero ngaago toyinza gamba nti ate district land board nga okujjako ng'essomero terina kyapa nga Uganda Civil Settlement n'amalala nga gali mu district land board agamu gali mu Uganda Land Commission. Yes nga Coloreses bwe yali kakati yes kati ebyapa bye twogerako
either Uganda Land Commission yezebigaba kuba boni amalwaliro gafanga agenkuluma Uganda Land Commission nga yegabye ebirala Land Management Unit ya KCCA abalala Kampala District Land Board lukwagunyina office nze yange nti ekola yoka tekola na kanso mbirese fena tutesereze wamu ne bagamba tubiganye rato maliriza ogamba ate gwobalo so ebyo bibozi so in effect wano onoonya one okuinvestigating kubanga nkyalabawo challenge nti n'omwala President Museveni gwe yagabye bw'oba wagabye omwala okuva ku Batvale okutuuka e Bugoloobi nga gwonna ogugabye nga naye si Bugoloobi Luzira Bugoloobi okomye kumpi gugenda Luzira paka Machison Bay kati bw'oba ogugabye gwonna nga taye bwakugamba nze wano ninawo ekyapa Medi Sebagala akugamba wano ninawo ekyapa Yanga Mansur aganange ninawo wano ekyapa Haji Nasantege Sebagala I think nga tannafa yandagako saidi eno gye yali asimbye ekibiranga e Bugoloobi ngaga nti ekyo kyange nanga omwala we guyita nti eyo section yange kati abo ebyabwe baba babiguza kihamu baba babisazaamu oba baluwa ya president ebeera decree ebyo overriding ebyo byonna bye nali njagala tunoonyereze weba ne resolution ya council ngigamba nti management ekole kino nekino bw'ogenda mu Kawairo namba 14 bba buba buvunaanyizibwa bwange kati okulaba nga chief executive ne executive yange nti resolution za council ziri implemented era bwe twalivudde mu council ne resolution nga tugamba basi kati tutaganjule naye bw'oba toyinaako council resolution oba kati okolanga gwe era baba bajja kuvunaana kakati mwami yuli Museveni byakoze ebyo biri ebyapa bitudde ku byapa amini kati yakutte byonna nawaayo nabali ndowooza nga bali omwo nene eriyereri kyetubuuza nti wali wadde kuva wa paka wa ampuliriza tukomawo bwe tukomawo njagala genda ku item ya planning because awo wali impunity omulodi abadde ayogera ku impunity planning ebbanga liyiseeko emabega nalina mukwano gwange ng'alina kaploti saidi y'ekisaasa eno ng'ayagala kubawo kibaati nakusenda ekisooka nti corruption ali ewammwawo omukambwe mugwanga lyonna sebo bw'ajja ng'ayagala okusenda ne bamugamba alina okusasula ssente okufuna pamiti esibawo ekuba ekibaati n'esenda kati ebyo byonna bw'amala obikkiriza ate abaana ne bamugamba nti naye ate olina okusasulayo zino ez'ebbali bwe ziti ne yeekubira enduulu n'akuba enduulu ew'omu ku bakama baabwe olina mugamba abaana baakusaba emmeka tibeziti azeezo ze basaba gwe genda okoleva mu by'okukaayana bw'obanga okkuba obukubi ekibaati neetaaga special permit holding permit kati bano babayita ba RIU abali ku pick up RIU oba RIU abali ku pick up RIU bo bayimiriza ddi ekyahamu oba bakiclearinga ddi Lutino wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira ndi n'omulodi wa Kampala Salongo Elias Lukwago aweereza message jimpeereze ku X genda at Kibazo Peter ku X oweereze message manyi abalala bagigoberera butereevu Nsimbi Jerome nkulaba ogigoberera omulodi gyali aganti sebo ffe tetwakugoberedde ku ya Simba ku y'omulodi kweri kale naye nga osobola okumpeereza message noonya bunoonya at Kibazo Peter ku X weereza message nja kuba nsobola ogisoma omulodi planning kati ekisooka mwina okureceiving plan oba president ebyo byonna yabiweevinze kubanga bangamba ku kisaawe ky'Hoima kiri kya ku planning nga bw'ozimba gwe bawa contract okuzimba yayina n'obuyinza okuplaninga kyagenda okuzimba sebo eryo liba ggwanga ki
eno Uganda ebadde n'ebitongole ebiregulatinga planning bingi okutuusa mu rationalization exercise Museveni gye yakola ne bagamba ebimba gye n'ekyamanda birano ne bakijjawo ne bakitwala mu National Planning Authority netteeka tebalikyusiza erya Physical Planning Act erya 2010 eriteekawo Physical Planning Board kakati waliyo National Building Review Board njiwulira era nga buli lunaku neeranga kino nekino nekiri ffe mu KCCA tulina planning units nyingi ng'ojjako Directorate of Physical Planning tulina Physical Planning Committee eyekulirwa Ben Kigenyi yeeyisa plans esooka naye togenda mu maaso na kuzimba ate ng'ogenze mu building committee waliyo building committee nayo neeyitamu ebyo kakati ezo zonna systems eziriwo ziri regulating planning ate tokoma ku ekyo ekisookera ddala n'ezo planning units nga tezinakola gwazo bw'oba ozimba mu area ngeeyo ey'olutobazi olina okufuna environmental impact assessment report kakati environmental impact assessment report eva mu NEMA era walaba luli nga ngenze wa mwami balirega akankwasa wa NEMA ne mugamba sebo ono wamuwa plane nadda mu kamera n'agamba yateekamu okusaba naye tubadde ffe tetunnakutunulamu era tetunnamuwa pulaani yonna kati n'owulira abannayuganda abamu abajega mu nsonyi okozesa ekigambo ekinene si lulimi lwange mb'otunuulidde pulaani gwe ku maaso n'ogiyisa kibazo mu social media mundaba n'ogitunuulirako irumba live noga tebatunulira pulaani balaba artistic impression naye kwigamba ekifaananyi kyenkugambye ekifaananyi gwe omanye otya bwe kigenda okwaffectinga environment kibateekisawo planning eyo environmental impact assessment report ng'abakugu abaasoma mujja kumalamu n'abaana baffe amaanyi agasoma abaana bagenda ne basoma paka ku university ne bafuna degrees mu urban planning abaana ne bafuna masters ne bafuna doctorate ne mbanafuya nti kati gwali ku social media gwa approving a plan nti ugitunuulidde olw'okubulabya obutittiriri n'obuzimbezimbe na kino ga kino kirungi naye takunyonyodde water runoff surface runoff eneyingira etya mu myalo eyo era eneetambula etya wansi volume y'amazzi eno yo yenkana ki singa ekire kiba ky'amaanyi nnyo era agenda kuteekayo ttaano zenga kwegamba buli kimu kyonna era sisitimu eneetambula etya necoordinatinga n'ebirala kuba nesisiwa sisitimu eyita wansi eyo situganye underground gundi gye ziri systems gye ziri ne tubes mu Europe ziyita wansi na biki kati naye telecommunication cables zinaayita wa siwa lines zinaayita wa zine z'amazzi zinaayita wa n'amasanyalaze twaliyagadde gayite wansi system y'emiti okuyita waggulu naye oluusi yali badde kakati byonna ebyo bibeera planned nga system eplanningiddwa bulungi so sigamba nti nze ngenda kuzimba omwala gwange wansi nowa telecom ajje kyova laba twabonaabonanga nnyo n'aba National Water and Sewage Corporation oba wakazimba oluguudo ne bajja ne balutema yes n'aba telecommunication companies ne balutema nti bayisaawo waya tugamba nange tulina okucoordinatinga naye n'olaba omu abantu ndiyo plan ennungi kakati ekyokubiri nti kye nagambye ekya impunity tolina environment impact assessment report ne bw'oluba ne planning oli ku ttaka lyo ne bwe lyalibadde lirye erina okuyisibwa KCCA kuba ye regulatory agency regulating planning mu Kampala togirina oyogedde ko gwe basaba sente ez'ekibaati of course yali nguzi naye holding permit eri muteeka tosobola kuba kibaati ku ttaka lyo nga tolina holding permit tolina evidence eraga nti bino byonna babikozeeko kakati n'okuba ekibaati impunity ate ekyo takitandikidde ku Nakivubo kyasooka kujjugula n'akuba ekibaati n'azimba akakazimbe kazimba kujjugula talina pulaani kati ne tukwata aba physical planning ne tubagamba naye mmwe director of physical planning bamwita Mwami Vincent Byandayimira tugamba Byandayimira omusajja ono atalina pulaani lwaki omuleka bwotyo namuwandikire mu baluwa ne mugamba bimenyewo bw'otabimenyawo ngenda kukulumba hamu n'agaano bimenyawo ne tuweereza akakiiko kaffe aka building control board aka building control committee sure building committee ne kagenda ne babafumula waliyo gasajja gakawula gakanyama gali eyo wansi ne gabatwala ng'ekirinnya mutiko kakati ne tugamba naye nno tumuguleko emisango ne nteekawo embeera mu kitongole ne bapreparinga charge sheet ne mu file neggulwawo ku kooti ya KCCA tubagamba bulijjo muleeta wana abatembeeyi muleeta abataxi muleeta ababodaboda muleeta ababukiosks muleeta abantu abalina bufriji bano ab'obupopcorn abatulisa emberenge bano bansiika chapati n'ab'ebigaali abasala bano abatambuza ebikajja abasala ebigaali ku kkubo babaleeta wali tubagamba naye ono
azimbye ku mwala nga talina plan ne baga tumuguleko file tumulete mu koti ya KCC nali mulinze wali omanyi koti ya KCC erinanye ofisi yange eri ku Lord Mayor's Pala buli naku mbeerawo miranga gy'abatembeyi miranga gy'abana abataxi miranga gy'abano nali njagala mpulire ku mulanga gwa hamu wali ng'alaja nali mu kaguli wali era nga mulinze Frank Alusa yayita omuvunanwa ne batuula ku ofisi ya Lord Mayor ne bamalirizawo mwana mulenzi oyo yanjoga ne batuula olaba muholo eri ku Lord Mayor's Pala mwe batuula ne bagamba ensonga bazimaliriza. Can you imagine nga yali acting ED ne bamuwa building permit ate bagimuwa mbakiriza bamukiriza zimbe nga talina permit naye agogola omwala nakati permit tagirina kakati nembagamba bino nno kambitwale mu kanso yeyo kanso yatulanga 3 ogwokuna nga bannange tuzeewo kyagishiti hamu akwatibwe mwengambira n'ebyo byapa byonna tubinoonyerezeeko tukalabe ntandike process ebisazaamu mwembagambira nobaga nti ne Frank oyo Lusa naye akangavulwe byonna ne babigoba ne bawa Frank mwoyo Frank ne bamuwa ekirabo bamuwa engule ey'amaanyi ne bateekamu ne resolution kakati we bagambirawo kyebadde mbagamba mulimu resolution namba 6 egamba nti since government eganyo tuwa sente ne badona nabo ze batuwa tezimala emyala tutandike okujiwa abantu kinoomu abaliranyewo ku myala egyo bagizikulaakulanye bakiyise ekyo nti KCCA egiwe mulirwana waajo yabagikulaakulanya nembaga mugabye nno emyala gyaffe mmwe eyo resolution erina okumenyebwawo era bulijjo we lutalo we luli n'okutuusa olwaleero resolution eyo ekyaliwo byebimu yabadde bigenda okuvaayo byo mu parliament Anita Mungu naga nti eyo council eyo committee tejja kutuula kakati awo wetuli nti ebintu bikoleddwa bweru amateeka impunity ettaka lyaffe ligenze mwami Museveni tataddeyo sente za kukola ku myala Lukwago banfudde kiwaji bakuba mayinja ly'eggwanga lyammwe kyekibuga kyammwe okay eri abuuza obubuuza nti Lukwago olutalo alulambise bulungi does he expect to win it bamuyita Kibuka Ambrose akubuuza bubuuza do you expect to win olutalo luno olutalo si lwali badde lwange bw'omu era kyengamba abakulembeze bannange mu kibuga nti tuli ba trustees era olabye kanso gye twabaddemu ne bakansala nze ne bagambye muve mu doyi simanya yatuwaayiriza akola kino baga kale bwe mbanga mwekubye mu mutima muyise resolution egamba nti tukwate hamu ku ebyo byonna byakola nti hamu akwatibwe just kuyisa resolution nti abavunaanyizibwa kukwasisa amateeka kinene kanso yakomyawo kasana nalese motion nagambye madam speaker ne bamemba ndeta motion ganti mugambye bino ne biri hamu akwatibwe kubanga ffenna tukirabye amenya amateeka akangavulwe ng'amateeka bwe galagira ebyo totuleetera si byaffe yeggwe lwaki olwana la hamu yeggwe lwaki otulwanyisa entalo zo ne mbabuuza ntalo zange nze nwana omwala ngutwale gufuuke gwange nwana gube gwani nwana ndwakuba nyina obuvunaanyizibwa kakati n'oyo abuuza nti do you expect Lukwago to win please nze ekisooka ogwange gwenkola nga trustee akuuma ebintu byammwe okubategeeza nti ebintu byammwe bibbibwa buvunaanyizibwa bwange okutegeeza eggwanga nti ebintu byammwe bibbibwa olwo olutalo lwonna luwangudde dda olw'okugamba nti waliwo obubbi bwogenda maaso abantu bajja kuguguba bugugubi bagaane kukkiriza kibazo olutalo olusooka lwabadde lwakuba nduulu n'okuteeka ku ggwanga ku notice nti waliwo ekibbibwa waliwo obubbi obugenda maaso olwaleero omuntu ne bwe yeewugula zaatya tewali atamanyi nti obubbi bugenda maaso n'onvuma n'onsensula bwoti naye okimanye mu mutima gwo nti waliwo obubbi obugenda maaso ekyo kyuwiikiri ekyo tekigenda kuvaawo ekyokubiri tuzza tutya ebyaffe waliwo abaiteekamu mu mutima nti mwami Museveni wandika ebbaluwa biba bigenze emirundi mingi mwami Museveni yawandiisa obubaluwa ne tubulwanyisa yawandikako obubaluwa nga babokkano mujjenya akatale kewa Kisekka ne tulwana ne tukamujjako naawe abasajja balaba lufula naawe abasajja balaba
katali ka senti bali ku ddembe nake nakasero bonna ne tulwana ne tufaafagana ne tubiza. Of course waliwo ebigenze, waliwo nebijja okubanga tebidda kuba kati kino ambu akitwala asobola nokiteeka mu kiraamo kye nti bw'afanga omwala gwe nakivuba omwana we gundi yagusikiranga kuba property ebayiye bagimuwadde. Naye tusobola okulwana singa bannayuganda bafunvubira. Mwami Museveni yali baddaga nti hamu ekyo batubataami naye buli bawulira nga gwe yali badde ateekayo eddoboozi. Era abaana bamwe bajja kubatunuuliranga muli bajega kubanga social media byemuwandiika ate ebikuuma. Muzadde abaana balijja maaso yo ne basoma ne bagamba nze nali wano kibazo nga baga taata yawandiika bino ne bwoba oliwe wagenda daga taata bwati bwe yali alowooza taata yali mujega bwati oba jjajja yali kimbuye kubanga kati bajjajja bafe abaafa nga tewali social media tebaaleka nnyo rekodi naye mwe mugenda muleka rekodi ku social media. Abaana bamwe bajja mu bwesige nga muvudde ne mu nsi muno abazzukulu bammwe because kibazo nze wali wano nga tulwanirira Kimoni navumibwa n'ensensulwa n'okusinga kati nti Lukwago lwaki alwanyisa Kyogamu 2007 bagitwala 2006 nga nakayingira mu parliament 2007 nti bagenda kuzimba hoteli ya Kyogamu nga gali kwoleka naye Sudiri si aliwo batugamba omugagga bamuyita ali Walidi asinga obugagga mu Saudi Arabia yagenda okuleeta ensimbi ezimba wa hoteli egali kwoleka Kingdom ya Soloza ne property rates tetumanyiza asasula parliament ne pangisa nsimbi ya musolo yegenda wali ku sente za Sudiri. CMI we bati we bakulaga ekifaananyi ekijja CMI we yali wali woki bakulaga Naguru housing estate ne bagamba kigenda okubeera wano ne bakuba enju Naguru ate nakulwisa mu ndeeba wano n'ekinnawataka bakuba abantu ne babagamba muvire leerwe ejja ne bagira kuzimba leerwe ne bagamba nange abantu bemukuba lwaki tebasasuddwa ne babaake walala balaga kale Lukwago mulaba alwanyisa nkulaakulana tugenda kuzimba train zitambuza abantu Lukwago azirwanyisa train yali ludda weyita mu ndeeba n'ekinnawataka Pioneer ne bazireetawo ne bagamba Pioneer ne bazimba bushedi zikati bushedi buvunze ku kkubo Pioneer ize basi ziri ludda za parkingako ne Nambole ndoza wadde bali innovate nze nagisuula omulanzi taba musi kakati bino byonna ebirala sijja kubagamba basi z'Abaganda awo nga batwalawo gundi ono omuvuzi w'emmotoka Muhanji ng'alwanagana ne ba Drake nga bagamba abagenda kuteekawo kuba twayitangawo katimba bagenda kuteekawo basi z'Abaganda kati Drake asolooza era nga bwakudala nti gwe oba tosobola wano genda ati yabagamba abasuubuzi nti ate ne bw'onoova wano nti nkusedde nakedi endala gy'onoogendamu nayo yange ampuliriza lutindo Councillor Dislas Lwakafuzi akutumidde akugambye nti kindly tell Omulodi that he has already won in the eyes of Mutonzi waffe. Amina. Oyo Councillor Dislas Lwakafuzi neyanziza senior mukama akutukuumire akutusuusize. Eriyo omulala kamala okubasoma kati bangi. Okay. Damulira akugamba nti Omulodi as mayor we Kampala oyina obuvunaanyizibwa okuŋŋaanya abasuubuzi n'oyogera nabo n'obawa guidance ku biki bye mwetaaga nga ekibuga. Nkwagala nnyo naye ekizibu kye nnina naawe ekyo kyakulema okukuŋŋaanya abasuubuzi abo okuba owuninga nga meeya wa Kampala. Tamale Nkooyooyo n'agamba nti Omulodi tuli naawe naye mu luno olutalo bagenda tukuba batuttire wansi mu kibuga ani atutaasa. Jeje Odea agamba we are already losing this battle. We may need to relocate the lower Kampala because the rich, the powerful, the army and the police have taken over. We can't even stand to cry anymore. It is not like Parkyard where we came and looked at our property burnt out. Sima Kyakuhaire akugamba nti Lord Mayor, you are anti-development. You actually hate on your fellow Muslim Baganda. That is a strange thing. Yesima Kyakuhaire mugambye nze message nkuwadde bobo biwandiika
tunuulira emyaka nga 10 egijja mu maaso ng'abaana b'abazzukulu we bali bagamba yiyo yono kusima bwati bwe yali ategeera abaana bammwe ne bazzukulu babe bagenda kujajinga entegeera yammwe mwewandiise kasasira afaanana bwatyo anti development efaanana bwe ogamba otya nti ndi anti development nga mmaze okunnyonnyola bino byonna bw'obanga era nze bonna bavaako abafaanana bwe batyo kusima kyatwayirwe naye waliwo oli abuuziza ekibuuzo ekirungi nti Lukwago lwaki towuninga abasuubuzi bano nobeera nabo nokola ki nga ntambudde n'abasuubuzi gwe ne tulwanyisa trade license ne basooka bagiggala ne tugiremesa property rates ntambudde nabo okutuusa lwe twagisiza waliwo eya 1% ne 3%. Ebyo tebibaddeewo n'ebirala bye tuzze tulwana rent tariffs twalwanira landlord tenant law okulaba kuba waliwo rent restriction act enkadde ey'abazungu kakati nga waliwo landlord tenant nga tewaliwo tteeka liregulatinga nga bawanika ssente abo Drake baani abo bazongeza nga bwe baagala tugamba no wateekebwa akawaayiro akagamba nti mu mwaka tosusse nga 10% oba that particular period ne bino ebya ssente mu dola n'ebirala etteeka eryo likyagaanya okukola n'ebirala bingi bye tuzze tubeerako ebyokukyaginga simanya toyi separatire balubu n'ogikyeginga store n'agikyezinga bino byonna so fairness ne justice eri abasuubuzi nga gye tulwanyisa naye ebintu biri bye njagala olabe wano abasuubuzi bo bennyini twafuna obuzibu nga groups zimeruse nga bwola bibiri mu bibiina by'obufuzi wano waliwo Kasiita eno new generation eyakabanda eno waliyo Kata eyabakatongole n'entale eno waliyo simanya futa eno bali kwegamba nga kiri ekyasooka mwami Museveni kyeyatta ekyawamu ekya National Chamber of Commerce ye restructured framework meya w'ekibuga gyabakozesa eyo mu nsi etambula obulungi eyo National Chamber of Commerce gye basooka ne bagikwasa Olive Zaituni Kigongo kati ani agikulembera era etuulawa era ekola biki affe tumanyi Kasiita ne minisita yennyini wa trade takyalina mirimu kati Nabbanja yatuula Nabbanja ne mukama we Can you imagine Museveni bwe batuuka ku nsonga ze ifrisi zino n'okupima omusolo mu kiro guno gwa kiro ekololo n'ayita abasuubuzi Minister wa trade yakoma wano okubeerawo yali Amiria Kyambadde tewadda ngo minister wa trade ne mukazi wattu naye yatuuka n'atembeeyako okulaga nga abatembe n'atembeeya amenvu naye teyakoma ku ekyo baali mu studio Museveni ng'ayogera bino Amiria n'atandika okulereza ku basuubuzi awo we yakoma enkolagana ye ne Museveni yawolereza ku basuubuzi kakati Prime Minister Nabbanja yalaga nti ye minister wa trade so nabano ne babatwala Kasiita petroni wayo mumanyi kirumira wabagagga kwagalana interests zaawuka landlord ne tenant temuyinza kuba mu association emu kirumira landlord Kasiita ba tenant kati awo twafunawo obuzibu bw'amaanyi era nze awo twakayananga nnyo ne Ssekitto ne bankyawa kakati ekintu kibabadde bakyabiza naye Mukama yatutaasizza omanyi badde bakiyuzizzaamu ne naagenda Tadias ne bagezaako kiwumbirira at least kakati yembeera gye tulimu ate si basuubuzi bokka bw'ogenda mu batakisi banywanyi bange tulwanyaganye ffenna tubadde ntalo nnyingi naye olugira nga batwalanga babambaza ebisanja abo Rashid Sekindi bagundi sibula abantu n'abo butale buli katale konna buli chairman wakayaganze ndiwe n'alemu nga babagoba Museveni yabaganye n'okulonda nga babagoba so abatuuliriza emboozi tebankadde neyanzizza sebo obudde obumpeereddwa naye njagala okubategeeza n'okubajjukiza nti ogwange gwakubategeeza era nga Lwakafuzi bwagambye nti ogwange nasoose ogukola gubategeeza naye ebyo bye muwandiika mu social media nga biraga obujega bwammwe abaana bammwe bajja mu obwesige n'abazzukulu Ssaabasajja Kabaka awangaale ampuliriza nate olunaku lw'enkya